People power. Our power. Kunga Segirinya Kunga. Kunga Segirinya Kunga. People power. Our power. Mama kuzalira muganda waffe Segirinya wamune family ya Segirinya yonna Sebo Deputy President Sebo Secretary General wamune Deputy wo Sebo mwogezi waffe w'ekibiina era nga gwe leader wa ttiimu yaffe ya Parliament wamune babaka baffe bonna aba Parliament abali mu Parliament n'abo abalindiridde ogendayo Mama, former leader of opposition, my leader of opposition when I was still in Parliament, and our brother back from the Far East, fellow leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waba wabasikiriza abantu nsaba mukakaniko sobola okuwuliziganya nga tewali kuyogana kuno. Olwaleero nina okusomozebwa kungi kubanga muganda waffe oyo okusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza alina eddimu lye yantikka ng'ali nnaamira. Segirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Naye nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu bakkiriza newankubadde Segirinya yabadde wakuziikibwawo naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuziike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa emu, n'enkya essaawa emu, ne ku Lwomukaaga essaawa emu, ne ku Sande essaawa emu. Segirinya aba akyabangi n'essaawa emu sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero wadde nja kuba sirika z'endalo. Ye Segirinya waffe tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano mu kusaaga naye ngali serious. Maama munnange tukubagiza kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukifumiitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Segirinya. Obuwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana, kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu. Naye era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Abudde Segirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubika oba kuggala gaapu Segirinya gy'abadde aggala. Bannange eno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo. Segirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino
tesobola kuwera ssaawa namba nga temuddinganye na Ssegirinya. Ye Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusoomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati. Naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo. Kuba omuntu we yatandikira okuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Eyo example from zero to hero. Ssegirinya zinyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga naye bwe twakwatagana ate naafuuka mukwano gwange nnyo nga n'enyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikirayo yabandeke. Nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament okusooka pulira nga njewulira eyo parliament. Pulira nga tobaddeyo ekiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyayagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi. Ffe tuli maanyi ga bantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu. Toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground. Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tunakkiriziganya abasewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu oli najja naga naye nga toyinayo munubbi fe abanubbi mutusosodde. Oli najja nogaa naye kati zini muganda muno fe mutusosodde. Abasiraamu balobinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati abasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo Ssegirinya engeri gye yakonnekitinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye father omwerubaga yampita nazze ebbali nangamba owaayi pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kati temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya yabakiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafaatha ate be bakubira Ssegirinya ekikopo Muhammad Ssegirinya. Oyo ye Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina noyo secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyama. Era nga bweri enkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba. Abantu kye bagamba kye twawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijja ku bakulembeze mu bibiina eby'enjawulo sijja babulira linnya lye. Naye yankubira n'okungubira n'agamba kasajja gwe twakulabirawo. Oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent Kidandala n'otuleetera ono riffraff yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya ne mugamba munnange sinze abantu be basazeewo. Naye oluvannyuma lwa byonna akakasa naye abaprovinga wrong. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakkanya nange
Ssegirinya tanyumiddwako bwa MP we. Tabunyumiddwako. Ssegirinya olwamulonda. Ssegirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Aleesa ambulance, agenza azimba eddwaliro, akoze atya, ne muyita Ssegirinya ne mugamba waayi. Sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente. Bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka. Mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi. Zali alina ogulamu emmotoka, akoze ambulance, akoze eddwaliro, akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantukira ne bagamba naye ono omusajja wo asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi. Nze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssegirinya basebo ne bannyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo. Naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo. Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba. Ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana bwe baakulembera okutema ebijambiya ne Masaka. Nejjukira buli kulonda wabaddengawo okutema ebijambiya, buli kulonda wabaddengawo okutema ebijambiya. Kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto. Naye baamukwata, byonna bye baamukola mwabiraba. Ssegirinya ali muntu nga tabeera na nsonyi nga baayo n'agamba bankoze kino. Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankubye empiso ze zitegeera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako. Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba nti mu kusiba Ssegirinya mutulugunya. Jantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja. Nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti, mwena mujjukira, n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamuzi labayo bwe nfaanana. Ne bagaana omutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganda wange Nubian wazee wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinya kubanga yamusse. Lw'okuba temwagala kwogera amazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa bantukidde ne bagamba oyogera ku Ssegirinya yogera mpola mpola okutomalayo nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga ng'abadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri. Naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Omwaka oguwedde twali ne Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha. Olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde. Bamuddusiza mu ddwaliro ali mu intensive care. Tategeera, tayogera. Kyagenda bwe kityo paka we yatufaako. Kwegamba bagenze batundula omwomo bwe batyo. Tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange. Kubanga bwe batyo batutandika, nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi. Naye embeera gye tutambuliramu basebo ne bannyabo ti abatemu bano kati tebakyaswala. Ate no wakiriko Museveni kuba ye senior mutemu. Atemula nasaaka essuuti neebuzaabuza oba oliawo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza. Mutabani we ye kasitaata Yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako. Nateeka
munduzi aziteke wansi amanyi gyembera mbeera magere ajenga omusajja agambe ukense kusalako n'ekiso kyajje nakyo kasite mundu aziteeka ebbali naye tujagenda bwe tutyo basebo ne bannyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abandi fena tukimanyi kyanaku nnyo tufiiriddwa Ssegirinya Seegi munnange oba oliawo twakutekinga for granted oba oliawo titwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oliawo titwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosaayo gwa kkono nozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassegirinya nga bano kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe bagakozesa kunyigiriza abantu bagakozesa kubba abantu esikyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne banya basobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu Ssegirinya yabba mmeka naye bwetyo bwe tubaddenga Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi luli lulimi atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiririza mu ddiini eyo byebuulira basebo ne bannyabo mbakubagiza mwenna buli omu Ssegirinya amulumye mu ngeri ye Mukama amulamuze ekisa amusonyiwe byamusobako amweja na Firidausi asaasire famire ye asaasire mukadde maama muzaala abaana be abato Kannagirinya n'abalala naffe mikwano gyatusaasire Seegi mumula mirembe muganda wange paka tubyegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.